Kkooti ejulirwamu egobye ekiwayi kya Godfrey Kaita ku bukulembeze bw'akatale wa Kisekka ne ku ttaka ly'akatale liwezaako yiika 2 ne Desmond Nkage eryasigalawo n'ebiddiza ekiwayi kya Robert Kasolo Kisembo ne Simon Peter Luwamu okubikulaakulanya. Abalamuzi abawadde ensala eno abasatu kuliko Elizabeth Musoke, Stephen Musota ne Muzamiru Kibedi. Okusalawo kuno kwajunguludde ensala y'omulamuzi wa kkooti enkulu Lydia Mugambe eyali yateeka akatale kano mu mikono gy'ekiwayi kya Kaita nga 18 omwezi ogw'omunana 2017. Abalamuzi era bamaze okwekenneenya obujulizi omulamuzi Lydia Mugambe kwe yasinziira okuwa Abakaita obuyinza okuddukanya akatale wa Kisekka n'ettaka eryogerwako nga bagamba ensala eno teyagoberera mateeka. Abalamuzi era balaga nti omulamuzi Mugambe yasussa obuyinza bwe we bukoma ng'awa ensala eno kubanga yasazaamu ekiragiro ky'omuwandiisi wa kampuni yali eganye obukulembeze bwa Kaita n'ateekako ekiragiro ekiki. Kati abakulembeze b'akatale ka Kisekka abatuufu nga bakulembeddwa omwogezi waabwe Simon Peter Luwama basisinkanye abasuubuzi okubabulira ebyavudde mu kkooti. Out of 5 of the costs of the appeal. Luwama ne banne baagala gavumenti ebalirira ensimbi zaabwe ze bakozesa okufuna liizi wamu n'ezo ze bakozesezza okuzimba bwe baba baagala okutwala ekifo kyabwe. KCCA yatwala ssente zaffe kitongole kye baddiza abantu ssente zaabwe n'amagoba ne kye babadde basuubira myaka 49. Pulezidenti akimanyi nti wano baatuguzaawo. President akimanyi nti wantulinawo liizi eya Ssekinnoomu condominium lease gye baatuwa wano. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.